Friday etokwa ku musumba esipiasimwe era abatuuze abankubiddeko asimega amaze okubagamba tagenda kwagamba nedda kubira wachi Itongwa Yekolera Itongwa yababaawo ne mugamba ati wali yabaano gamba ne mbagamba ye Geno tayina bodda ali bize kwe kungamba nabo tadakiika 10 zitumala omusumba yankubiddeko ekiro nangamba mutuulirewo tagenda kusobola era sebe webale nnyo webale kukkiriza webale nnyo nyinyi ddala kale mukulu Itongwa Yekolera ensonga nyingi eziri mu ggwanga nezine eggumba zetera okutambula nazo okugeza walabyeko mama Sadolin mama Kizigo okugana honorable zake mu parliament ne abana Uganda batuli ku kinange simanyi kozo waika ngendeko wa mukulu Itongwa Yekolera ensonga zino ye yazirabya atya what was your perception into that buza ko tulaba Nanchali muto waliwo yessomero gye nasomeranga e Butambala esebo baliyita Mabanda CS kati walingayo omwana bamuyitanga Nakiboneka omuwala esebo naye bwe najoyininga essomero liri oba ngambe nti teyansiimirawo omuwala nga njoonyesa omuwala nga mboggolera omuwala yali prefect naye nga ne lwe siyogedde yali class monitor naye nga ne lwe siyogedde ampaayiriza Nakiboneka era nga Nakiboneka neesanga ntadde ku list ey'ababadde ba noise makers mu class naye gye yakoma okumpalana nadde ewaka manyi kuva butonze ndi mu kujjukujju ne ngamba naye omuwala ono ekimumpalanya lwaki sikwana mukwane ayinza n'okuba mpalana lwakuba njagala nga tanjatulira nga nkwana Nakiboneka igwe n'enkula zaabwe kalabi yebumpi yerere yeri nga bw'omanyi nkola yaabwe abakyala basooka kugaana ngamba ogusula gukuwa empoza n'enkyanja kumuddira munnange terwali lusa yanzirira Nakiboneka enkeera ng'era mumugamba ebigambo byange olwo nabiteekamu ebisopo agenda n'engula empango y'ekikajjo ku breakfast ku ssaawa 7 n'enkwata nusu 2 n'engende wa Mama Rashida omukyala yali afumba katogo naye ku olwo ye saamuliisa na katogo kokka kubanga akatogo kaabanga ka 10 nga mikisi we bakuteerako omuceere bibeera nusu 2 amugulira Nakiboneka gye yakoma okumpalana gye yakoma okunjagala kakati nani Kamongi ekimuwalanyazaako olunaku olwaleero ayinza okuba mulinamu akantu mmwe ke mutannalengera nga Zaake okubreakinga obusungu bwa Kamongi alina kusooka kuyamba Kamongi n'amuwaamuuko bw'anaamuwaamuuko n'awulira ebirungo nyabwo ajja kukkakkana nze kankubuulire esebo Muganda wange abasajja bangi bawala n'abakyala lwansonga baabagaana era abawala bangi bawala n'abasajja lwansonga baabagaana engeri ya Kamongi gyali eggunju ekkadde nga lirya buto osanga ne kana akato yali yagadde akamiringulemu akawuliremu ku biki ku birungo kubanga eggwanga oba paalamenti lirina ebifo ebirina okubibaamu okuva mu CAR 1995 waliwo ebifo ebirina okulibaamu ng'era biri mu ssemateeka kakati gwe eyajja obuzzi oluvannyuma lw'okuwa mukama w'obutwa nga bukutikkiddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni toyinza kuŋŋamba nti ekyo ekifo tekiriiwo kululwa ku jjuuyo naye nga kibaddewo okuva mu mwaka gwa 1995 kitegeeza nti mu bimu ku biruma Kamongi Zaake yamugaana lwakuba nze ebimu saagala kubyogera Zaake yamugaana otegeera kubanga ne Zaake asanga obuzibu okuva ku Brigade Benz agenda alinnyerola ate nga nkadde gye bayita Kamongi ekitayinza kukola ki kusoboka naye nga Kamongi alina kubeera specific omuntu bw'oba omwagadde mutuukirire mugambe
wakiri akugane buki buganyi gani okumuleetako empalane ye y'oluleekereeke amutuukirira amugambe Zaake akube proposal ye ku mmeeza atege ekibatu akola ati agambe honorable Zaake then Zaake alaba oba ekyo ekibatu anaakiteekamu akantu oba anaakikuba empina ng'ajjawo ebibatu by'ejjayo ebibatu bye byakuusiira okitegeera so yeyo ensonga muganda wange Anita Amongi ekimuluma mwenna mukitegeera okuva n'olunaku olwaleero nti yeegwanyiza Zaake ate nga alaba wakitiibwa nnyo okwatulira Zaake kubanga yasooka ne yeetegaatega Zaake alowooza Zaake anaasoma sigino kumbe Zaake musajja mufumbo nga buli lwasanga Zaake mu nkubo za paalamenti akola ati kakati ebiseera we yabeerera mu deputy speaker nga lwakubiriza paalamenti ng'olanya taliiwo ng'era bbirira oluuso n'alukuba Zaake n'asooka n'awa Zaake eddembe mu paalamenti honorable Zaake bambi ekintu kino kyogerako ki nga ne Zaake lwatawanise mikono nga Anita Amongi honorable Zaake bambi ekintu kino kyogerako ki nze sinnawanika ku mukono kakati bwe yafuuka speaker n'atandika omumwetegera mu nkuubo za paalamenti n'akola atya bwe yalabanga Zaake agaanye okupiikinga sigino Zaake yakiraba nti ono anneegwanyiza naye si buli sigino ekulagibwa nti olina ogikola ki ogipiikinga waliyo emimuli ejja flyers nfunye obuzibu mujje bannaye mu ntaase wano ne wabaawo emimuli gy'enseenene giba gyanjawulo kakati Zaake yagaana okupiikinga sigino yaani Anita Amongi bambi Amongi najja afunamu ku buki ku busungu omuntu n'osiika ennyeebwayo n'ogitega olinaagaana okujja okugirya neweetega olinaagaana okujja okutegulula imagine ku bitiibwa bye nnina ku maanyi ge nnina bwe kaali njagadde oba osanga buli kakiiko naali kamuwadde nga yakakulira buli lwayagala ofuluma eggwanga ne mufulumiza ssente kakati bw'aba ŋŋaanyi kamulageko tewali kintu kiruma mukazi nga kwekwanira n'ogaana kubanga fe abasajja ffe tulina okukwana abakazi naye omukazi bw'asalawo asolowinge pride ye yekkakkanye ajja kukwane n'omugaana awulira bubi nnyo era asobola n'okukutemula ate bwe kijja ng'ayinamu ku ssente ate gujabagira kubanga ye aba amanyi obwali mu Bwakabaka teri muntu n'omu ayina kumugaana bw'akugamba nti mina akupenda mudde mulumu nti nange mina akupenda kakati yeebuuza nti Magogo we yakkiririza fufa president we yakkiririza Zaake yaani aŋŋaana omanyi Anita Amongi yalwala akasagazi naye temubyogereyo mu bantu ne mundeetera obuzibu mbeegayiridde era nkinyumirizzaako mmwe mwekka yalwala akasagazi buli budde alina ekimusiiwa buli budde alina ekimutaagula kakati awulira ng'ekyo ekimusiiwa Zaake yalina okukikola ki okitereeza okitakula kyokka ng'ate ye Zaake tasobola kuva mu Benz gye bayita Bridget agenda alinnyeroola ate nga nkadde jjukira Zaake oyo taata we yamukuza amukuutira nti abakazi abakulu bookya oya kakati buli Anita Amongi lwamwetega abamulabanga kamyu nti agenda kumukola ki kumubabula era mu kazannyo kano Zaake tagenda kufuna mirembe mu paalamenti eno ey'ekkumi okuggyako ng'akkiriza Anita Amongi n'anuuna ku kajuisi ke otherwise watali ekyo agenda kubonabulira nnyo muki mu paalamenti kubanga omuntu alwana naye amwegomba amwegwanyiza ayagala kulegako naye nze bwe nakubira honorable Zaake simu ekintu ekyo nenkimutunuza nemugamba honorable Zaake omukazi ono engeri gyakuwalana ennyo gyakugira ennyo omukazi ono alabika akola ki akwagala era bw'oba owulira oyagala okufuna emirembe mu paalamenti yamba omukyalo oyo bw'atega ekibatu mumalire ekizibu kye neerulaba mulundi gutya gumu munnange Zaake naŋŋaa muganda wange yeeko ekisooka ndi mufumbo saagala kukola santirigo bwe nagattibwa ne mukyala wange era ne tulayira
nti mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, ndiyagala ggwe wekka. Amaaso gange gazibye, siritunuulira mukazi mulala. Amaaso gange kaakati olunaku olwaleero galaba ggwe wekka. Ninga ng'omuzibe, bwe nva awaka wano amaaso ngaleka wano. Ondekera ago gokka ge ŋŋenza okulaba ebintu tte byokka. Naye buli lwe ŋŋenda eyo nengezaako tunuulira omukyala yenna, mulabanga musajja munnange, ndabanga ayambadde empale era mulabanga ayina ebiki ebirevu. Siyinza kulya mu mukyala wange lukwe. Ne mugamba lwaki emirembe gigenda kuggwako. Ekyolumu ate jjukira tekiggwayo, sikira guno si muti gwa sabbuuni nti guggwerera nti omukyala anaakubuuza owange. Oyo bagukendezezzaako nga ndabanga emmumbwa gye basize nnyo etandise okuggwa. Mugamba eno si mmumbwa, genda eri osire okomewo era ogenda kudda okyali muki, okyali mujjuvu. Naŋŋamba muganda wange kale oba ekyo kyalisobose, naye emyaka Anita Monginze mulabanga akawanga omufu eyaggwako edda ennyama. Emyaka sigenda kulya magumba. Nga bannange tukole ki? Naŋŋamba nze nakuzibwa ewaka nga wewatabaawo nnyama mu kifo ky'okulya amagumba, waakiri tuli essunsa. Naŋŋamba n'okuŋŋamba onzage, naŋŋamba omukazi awunye ebizigo. Olaba biwunya teyeeyambudde. Yeeyambula kibeera kitya? Eno yenna emisuwa gimwetimbye era nga yeeko. Nze sisobola kuganza kasalabanda. Kuvanga ku muntu gw'oyinza okwebabawo ng'olinganga akutte kalya ddaaku. Amanyi akasakadde k'abasiraamu kano ke baakubanga ku ssaawa nga 8 eyo mu biseera by'ekisiibo. Muzukuke mulya eddaaku, kalya ddaaku n'akajanjaalo. Naŋŋamba kakati tunaaba tuli awo twekutta omunyigo, munyiga sikwizi, mulaga obukodyo obupya, ate amagumba gakubaganenga kalya ddaaku. Naŋŋamba ekirala nze nkyali muvubuka muto. Uliriza, naŋŋamba ekirala nze nkyali muvubuka muto. Amaanyi g'ekisajja nnina mangi. Omukazi ayinza okunfaako ne bagamba nti nzisa omukungu. Ono lwakwepampalika naye asigala muki? Mukadde. Naŋŋamba yeeko kankubuulye bwe kibanga eyo y'engeri yokka gye ŋŋenda ottaasibwamu okuweereza obulungi abantu bange ab'Emityana n'okuweereza bannayuganda mu bukiiko obw'enjawulo nga yakuganza Anita Amongi nzikiriza ekifo kinfe. Naŋŋamba nzikiriza ekifo kinfe. Mugamba bannaye zaake tosobola kwesaddaakako ku lwa Uganda. Naŋŋamba njagala nnyo okwesaddaaka ku lwa Uganda. Nkubiddwa emiggo, nsaliddwako amatu, nkubiddwa ebigere, mputtuddwa nafuula ente ya paalamenti asanga yakuba Katumba Amaana ajja n'akuba ekikonde. Nengenda mu Arua nayo ne bakuba. Nengenda wa ne bakuba. Mu COVID ne bakuba. Naye gwe weebuze lwaki ebyo byonna nabigumira era tebyantengula mmemme. Kitegeeza ono kyayagala okunkozesa. Nze kinneesisiwasa nnyo n'okusinga okunkuba. Nga bannaye zaake. Naŋŋamba Yekolera ge nkugamba ge mazima. Kino ono kyayagala okunkozesa. Kinneesisiwasa nnyo n'okusinga okunkuba. Ne mugamba kale bw'oba bw'otyo bw'osazeewo. Naŋŋamba nze sirya ffire, nze ndi mwana wa mugagga, tatange yali mugagga ngenge tulya nnamba. Togenda kundiisa ffire mbw Anita Amongi alinganga ffire magumba meerere. Era zaako oluvannyuma lw'okugaana. Ate ekyo kyanzizaayo bambi ku magogo ne ŋŋamba bw'afa tumuziike Kololo. Olaba yakkiriza okulya ffire, okuwunyirizibwa ebizigo, okwagala amagumba amasa aganyunyuntemu. Ne ŋŋamba ekituufu kiri nti Anita Amongi tayagalika. Mukadde, awunya ebizigo, magumba meerere, walanje eziwerako, alinganga emmondo. Emmondo omanyi naye eri mu kkala nnyingi. Kaakati lwaki magogo ono tetumuziika Kololo? Olaba otya magogo bwe tumuziike Kololo ng'afudde? Oyo Amongi yaba muteekewa.
Amongi bamusule mu kipipa kya acid asanuke. Mukazi yasanuka dali ku kizigo mwetaaga asigaze eki amagumba gakyaliwo aberenga hitira asanuke agwewo naye nga ekituufu kiri nti Anita Amongi obuyinza alina bungi nnyo, amaanyi yewadde mangi nnyo, ebitiibwa yewadde bingi nnyo, naye alina kusooka kujjukira nti awo waali asooseewo era bwe yaddira mu bigere yavaawo atya. Bw'aba yavaawo na butwa, ekkolero ery'obutwa eryasaanyaawo oba obutwa bwe bwakozesebwa okusaanyaawo mukama we Jacob Oulanyah lyaggalawo. Lyaggalawo. Omanyi nabagamba Museveni oyo omulaba ayagala nnyo abantu abali determined, kyokka ate era yakyawa nnyo abantu abali determined. Akwagala obeere determined ng'ogenda kumukolera kumugirawo ekyo ky'atayagala, naye ate akimanyidde ddala bulungi nti buli lwanaakumanyiiza obuvumu, buli lwanaakulwanira entalo ennyingi ng'oziwangula, ogenda kutuuka ekiseera olabe nga naye kati osobola okumulwanyisa era omuwangule. Era y'ensonga lwaki buli muntu gwawa amaanyi awunzika amusika. Museveni ly'eddaala erikutuusa waggulu, kyokka ate era ke kakuwa akakusika okukuzza wansi. Nabbanja okyamuwulirawa? Nabbanja okyamuwulirawa? Museveni muwulako amaanyi amangi nnyo oba obuganzi obungi ennyo. Ye Nabbanja yayagala kubeera muganzi nnyo, teyalaga nnyo maanyi na bboggo, naye yayagala okubeera omuganzi ennyo. Museveni atya abaganzi, Museveni atya ab'amaanyi. Amongi ayagala nnyo okubeera ow'amaanyi, Nabbanja yayagala nnyo okubeera omuganzi. Bonna ajja kubassa. Nabbanja yavaako. Era Anita Amongi asooke yeebuuze ani yamusindikira Namuganzi amukangemu. Era Parliament kati mwaka mulamba yayisa ekiteeso, yasensalinga Namuganza era nemukolako impeachment ave ku bwa minisita. Naye asooke yeebuuze bw'eba Parliament yagoba Namuganza ku bwa minisita, lwaki akyasigaddewo? Ani amulemezzaawo? Era oyo amulemezzaawo si ye yali amutumye? Yeah, that is it. Buli lwodduka oba buli lwoba ovuganga emmotoka, ahakangereze ku mmotoka, bw'oba ovuga emmotoka bw'ogirabanga edduka sipiidi nnene, olina kusooka kwebuuza ekintu kimu nti naye emmotoka eno singa eyabika omupiira ku ssaawa eno, nze nsobola okusimattuka? Akantu ako njagala abantu bakayige. Emmotoka eno singa eyabika omupiira essaawa eno, nze nsobola okusimattuka? Then weddako wekka mpola n'osala ku sipiidi n'oga ekituufu kiri nti singa emmotoka eno eyabika omupiira essaawa eno sisobola kusimattuka, ngenda kugifiiramu. So eno sipiidi gy'avuga alowooze singa yeekanga ekintu kyonna, oba nte ng'esala oba mbwa oba owa booda oba singa eyabika omupiira, asobola okusimattuka. Africa Band erina oluyimba walibaddemu sasizi sipiidi n'okendezaako, endima gy'ovuga mukwano yakabenje nnyo, amabudde gaffe tunagalekerani ku nsene etamya obugo, enda mpola sipiidi gyegendereze, gendezaako sipiidi namutta, yatookyaya sipiidi yakabinyo, netoolanya sipiidi gyegendereze, yatalonda sipiidi yakabenje nnyo, sipiidi ewalumbe, sipiidi namuzisa, sipiidi ewalumbe, sipiidi namuzisa. N'olwekyo kitange ssebo endima gy'ovuga gireke, n'olwekyo munywanyi endima gy'ovuga gireke, mutuuke mirembe. Amina. Speed control. Waliwo ng'okyagenda mu maaso bamuyita Bless, is it?
bestings, I think of that kind. Agambe ebigamba bino tegamba ebigamba bino sibya zaake ntino bigamba bibyo bayizo omugoba mu parliament. Eyani eyamongi mwanyina ku besting parliament eyamongi golooza bamwagalayo era singa baali balina obuyinza obwenkomeredde obumugobayo baali badde tebamugobadda tebamwagala okitegeera mwanyinaze ate nga bano abantu era stiiro tebeetaaga kukwenya beetaaga okuba obusungu ne buviira ddala ku ggumba ate jjukira amongi anyiiga mangu engeri y'omubiri gwe gye gugenda guggwako ennyama engeri gye yasaanuusa ennyo omubiri kati buli ky'omugamba kimutuukira ddala ku ggumba obusungu buviira ddala ku ggumba busungu buviira ddala ku ggumba Adange nenga ebyaddala nga tukyali kwa Monge lwaki balooza tino parliament bakitwalira mu bibato byabwe balooza ntino yaabwe nyumba bali mu nyumba yaabwe nti they should kugoba buli mutunga bye baagala namulege agenda mu kuziika ewa Muhammad Ansereko ngali very proud nga akamala kugoba abantu mu parliament kati atagenze wali musimanyi mulumbe nendowooza abantu balowooza ki do they think of tomorrow balowooza ko tino lwenkyakyeru olowooza ttimba ng'ekutte ente eri mu kugimira erowoozaako bwe bansanga erowoozaako nti bwe bansanga ye ebeeraba nga mu budde obwo ye kabaka oyina nagyetondera ate ngera ne bw'ogyetondera tejja kukusonyiwa naye muganda wange abatuuze nga bakuŋŋaanye ne batandika ogiyisaamu ow'embuya lwemanya nti bulijjo si ya kitalo nga bw'erowooza. This is very serious. Thanks very much for that analysis. Ekisembayo ku speaker. Ate speaker ono mundoozi zange nga kinoomu yali badde akubiriza omuga kukubiriza nkiiko ebirowoozo ebivudde eno n'ebivudde eno abigategatte bajjemu ekintu ekisobola okuzimba ensi yaffe Uganda. But it's unfortunate nti bo balowooza parliament batwalira butwazi mu nsawo bwe baniigiina bwe basalawo. So what is your advice? Parliament yali badde etambula etya ku muntu wa bulijjo okukimanya? Parliament oba okuddukanya eggwanga kwali badde kutambulira mu kazannyo ng'akasitaani ne Katonda. Ate katya ng'olowooza osobola okulaba obwakabaka bwa Katonda ewatali maanyi ga sitaani? Osobola okwawula ekizikiza ewatali kitangaala oba osobola okwawula ekitangaala ewatali kizikiza? Nedda tekisoboka ate. Nti Omukama Katonda singa tewaali sitaani teyali tegedde mukkiriza n'atali mukkiriza. Yes, tewali badde mukkiriza oba teyali tegedde mukkiriza n'atali mukkiriza era Mukama Katonda akozesa sitaani kuba yali badde yamugjawo dde naye yamuleka ayina amaanyi agamusaanyaawo naye Mukama Katonda akozesa sitaani nga minzaani okupima abakkiriza n'abatali bakkiriza. Era y'ensonga lwaki omusumba tasobola kulinnya katuuti n'atayogera ku sitaani n'ebigambo by'ayogera ku Katonda bisobola okuba ebitono okusinga by'ayogera ku sitaani nti ekitiibwa n'ettendo lya Mukama lyebonekera mu kubaawo kwa sitaani nti waliwo wabaawo essabo n'ogamba nze sigenda kgenda mu ssabo ngenze ku kkanisa e Rubaga ku Ekereziya Katolika e Rubaga ngenze ku kkanisa e Namirembe oba owadde Katonda ensonga nti ddala yakutonda oli muntu asobola okwawula ekituufu ku kiki ku kibi. Otegeera muganda wange kakati munnaddiini omulimu gwo gwakubiriza abantu badde eri Katonda baleme kgenda mu masabo oba n'okwenyigira mu bikolwa ebya sitaani. Kakati ne parliament owa opposition mulekeewo kubanga yakulaga ebikyamu gwe by'otasobola kulaba nga sitaani bw'alaga Mukama Katonda abakyamu n'abatali. Gw'obadde okimanyi nti sitaani buli lwawugula omuntu amutwale mu ssaba ate yakuloopa eri Katonda nti laba boogamba abakukkiririzaamu abantu basinza nze kuba alina okweraga. Otegeera sitaani
owulira yesebo sitaani yalaga Omukama Katonda abakyamu era ne Katonda asobola okubanga sigambye nti talaba naye ngezezza bugeza asobola okubanga tannakulengera sitaani yasooka oloopa Mukama wange laba boogamba abakukkiririzaamu nkusinga amaanyi kuba alina okukola ki okitegeera alina okwewuuza alina okweraga kakati owa opposition yalina okulaga gavumenti ebitakoze eki ebitateredde era ensonga lwaki mu nsi ezitegeera ebyobufuzi babayita oludda oluwabula gavumenti nti buli we bagira nti Democratic Party y'omu America buli lweraga Republican nti kino kikyamu nga Republican etereza bweba Republican yefuga omugaso gwa DP mu ggwanga lya America kujjukiza gavumenti y'abenguudo biki then nga Republican egamba agenda nno tulabisa zino enguudo tuzikole naye gavumenti buli lwebaawo ng'erimu ba Mr. Yesissa zino tuzirye Yesissa zino tuzirye Yesissa wekanga kizze eggwangewa emabega nti Dr. Besigye okubaawo kwe kwayamba Munnayuganda okumuggyirawo omusolo guno ogwaki ogw'omutwe ogw'okugoba abantu batuuke n'okulinnya lya ttooyi zino ez'omukyalo ezitaabanga abasajja bali babadduse emisinde bannaakola Dr. Besigye mu manifesto ye bwe yagamba nti temuli musolo Museveni ogwo n'agukola ki n'agukwatako nti okuwakanya gavumenti kiyambako ku bannansi n'enkulaakulana yaki n'enkulaakulana y'ensi era ne bwe tulibanga ffe tuzze mu buyinza nti His Excellency Bobi Wine ali bazze mu buyinza Katonda agenda mu creatingira opposition kubanga Katonda tasobola kukuleka obeerewo bw'omu nga toyinaako challenge oyinza okugenda mu comfort zone ate bano tebamanyi mugaso gw'opposition balowooza opposition is all about enmity but the use of the opposition is the national development. I get your point. Credit on you, brother. National awareness. Kuzukusanga gavumenti no kuzukusanga bannansi. I get your point. Yes, singa nzija nga ndi mwogezi ye nzekka tewali wali lumbuye tewali asiimwe tewali masaaba tewali kisekka nyinza otandika okwegulumiza guno mulamwa nja gukola we naayagalira kuba mmanyi nze nkola ki nsobola nze ndi wonzekka naye buli ekigwawo ngoga bwe sikyogereko yerumbu yajja kyogera katenzi bagambe nalidde okitegeera ekintu ekyo I get you tosobola kubeera muntu omu lubeerera n'olowooza nti olina ky'onaatuukako wesooka weebuuze ewakisekka wali edduuka ly'amanda oba wali edduuka ly'engoye gonna agaliyo gasipeeya naye ensonga lwaki bagaggawadde bonna abaliyo kubanga onaakimanyi nti kino kyesisuubudde oli bw'anaakisuubula agenda kungaggawalako oshegeera that is it. All right, thank you very much. Twade analysis enungi awali omukola baba mwita watasaga abadde agamba azelet naye agamba tumusonyiwe abadaga tumudiremu omulama gutubaddeko at the theme twade twebuuza lwaki amonge agobazaake mu parliament tukubyemu ko torch wane tulaba nti no binzo okubanga byebyo ebimukyayisa amonge amweganyiza zaake yamma amonge kalas naye azeleti mu kirasi enta jangu ne muzaddewo enta jangu ne muzaddewo kale awo tuveewo kale tukatuveewo nenga webale nnyo that analysis mbasa mwena bali ku program eno subscribe kindly take on the notification bell as you are sharing the content
kwabo bonna. Thank you very much Mariam okutega takwali mukasoro muganda mamene Roger Shifa namakola blessings beasting WhatsApp mwena mwebale kubawo. Tugende ku point ya feyo nokolala yedakolwa kuba kadde lero ina katono olina byogenda okwasaganya ebirala natena tukwebaza akaseera kano ko tuwadde akatono nti kaina kikatugattako nali mu class aina chayize nenga. Thank you very very much nti the analysis was very attractive and interesting. Akuze omusajja agambye wuyo enchajja kuje ne muzaddewe. Thanks for the vote. Gomita Watasa Alex official. Watasa okay. Alex official kutumiddeko muganda wange. Okay. Okwegulumiza. Kale. Kakati Jeno Yekolera tukyali awo omusajja ono gubayita Bujingo. Ekitiba kya pastor nze nakimugjeeko nga kinoomu. Naye ebipya bigenda bivayo buli lunaku. Omanyi kanjogere mpolampa nga tebampulira. Wali agenze n'atugamba awo. Namakola veya yogere. Tabanga yatesa omwana w'abendi negamba sibimanyi nange mpulira biwulire bigambo biri ku street. Oli leka gamba no. Pastor yogera amazima gamooche. Pastor agambe Pentagon mu Jesu nyiwe. Kakati nebuuza ngaggwe ayasomesa Bujingo. No laba entegeera yenga kinoomu. Essaawa zino gye tulaga abasumba mu Uganda yonna tugenda bajajingira ku ki? Inga tususse kugamba we can't judge them apparently. Naye nga abalyolyomi by'emyoyo nga bafusse ekizibu saabo bokka n'abalala banne ye Bujingo agenda kuddawa mu kaseera kano. Ogambye nti tugenda pimira ku kyabasumba abatuufu n'abatali. Ekisooka kya byonna nze nandirowoozezza nti omubiri gwe yali badde yeekaalu etambula. Yeekaalu esukka ku kiba ekizimba oba ekifo. Olina okutambulanga n'ekkanisa buli w'obeera oba buli w'obeera ogenda. Era omanye nti buli w'obeera Mukama abaawo ate ggwe kennyini sooka obeera omusumbawo. Nga bwe kikyogere no mu by'obufuzi. Kyogamba ba MP baffe tebatuyambye balemeddwa okuggyako Museveni biki opposition tetuyambye naye ggwe olowooza nti wadde kaŋŋambe nze MP wo ebizibu byo binnuma okusinga ggwe ebikuluma. Ggwe biba bikuluma nnyo kitegeeza buli we bikuluma bikusindiikiriza ggwe alina okusinga okubeera omusaala okukola ki okulwana. Kubanze gw'obitisse singa nzija ng'ofiiriddwa. Sisobola kukaaba kusinga ggwe kubanga obulumi sibuwulira kusinga ggwe nnyini mwana. Ono omwana afudde baamusala ku kyenda kyo. Ate nga jjukira omwana wo bw'afa abakyala olumu ebisa ng'ebirumwa ng'ebyakuluma ng'omuzaala. Kakati nnina ekibuuzo. Gwe muli olowooza obulumi bwange busobola okwenkana obubwo era nsobola okukukaabirako okusinga ggwe bwe waalikaabye. Kati n'olw'embeera eyo n'eno mu by'obusumba okutta ebizibu by'obitwalidde omusumba akusabireko naye okakasa omusumba alumu ebizibu by'okusinga ggwe bw'obirumwa. Oba naye abalaka ssente kino ekizike ky'ogenda okumuwaayo asobole okukusabirako. Olaba bwakusabira nga ali afuta mmane naye ng'omwoyo gwe tegulimu kukusabira. Olaba bwakusabira olwakiri ekizike kyatunuulidde nti ogenda kukimuwa naye ng'omwoyo gwe tegulimu kukusabira. Lwaki toyiga okwesabisa nga naye watabaawo basumba ggwe olina Katonda? Lwaki ebizibu bye tobigamba nti nnina Katonda? Lwaki ebizibu by'obigamba nti nnina omusumba? Kano mukayiga abakkiriza ebizibu tebabigamba nti nnina omusumba oba nnina sheeki. Ebizibu babigamba nnina Katonda. Ebizibu byo okifo ky'obitwalira omusumba. Lwaki gwe tosooka ne weefuula yeekaalu omubiri gwo n'ogufuula yeekaalu mw'osobola okusabira? Fe obusiraamu butukubiriza
okusomesa nnyo abaana baffe eddiini era edduwa ng'ofudde abaana bo gye bakusabidde ya muzinzi nnyo okusinga eyo gye bayitiddeko sheeka ajja akusabire kubanga ono sheyi gw'oyisa ajja asabire maama wo ayinza obutabeera nnyo ku mulamwa gwakusabira nnyoko naye kiri ekizike kyewamusuubizzaayo nti bannaye ŋŋenda kukuwayo ekizike gyange osabire maama asaba kyalowoozaako era asaba alowooza renti ye mumaze amiina naye ng'obwongo bwe bumugamba renti mmukolaki so nga ate edduwa etandikira ku nniya gwe bw'oba osabira mukaddewo obwongo bwo bwonna tebuba mu kusabira mukaddewo ow'ekitiibwa Allah muwejjana naye gwe olowooza ye sheeki gw'oyise oluusi nga yali tamanyi na mukaddewo ng'ote omuwaddeyo ekizike obwongo bunaba mu kusabira muzaddewo oba kukola kizike era abazze kusaba oba abazze kukola so bannayuganda mwenna ekyokukola mukimanyi nga temunnanoonya musumba mutuufu mwe mwennyini muli basumba kuba n'oli gw'oyita omusumba omutuufu mu lubuto lwa nnyina teyamalayo myezi 12 naye yamalayo 9 twaligambye nti ye yamalamu emyaka 4 nga Mukama Katonda akyamusomesa Bayibuli mu lubuto lwa nnyina naye yamalamu emyezi 9 nga naawe gye wamala mu lubuto lwani olwa maama wo kabonero ak'essimbalaala nti osobola okwesabira era nze sinenya basumba babba bantu mujangu nkusabire jangu nkole bwenti jangu nkole bwenti sibanenya lwa nsonga bano be babba tebasobola bo kwesabira zinsobola okutuula wange nezijjayo omusaalo nensaala nemmala okusaala nenneegayirira ow'ekitiibwa Allah nemmusaba ne bye nneetaaga nga n'ekisinga obukulu era kye mmusaba kwe kumpa obulamu obutaggwaawo naddala omwaka guno nze Katonda simusaba bulamu musaba bulamu butaggwaawo obulamu obutaggwaawo ntegeeza Uganda empya nze sikubira nkoko sheeki yenna mutusabireko bannaye tugobe Museveni nedda mbyekolera wano nga bwe nnwana ate tugobe Museveni naye Uganda gy'osanga omuntu akeera mu kkanisa agenze kusabira bwavu nga tagenze kukola yes ng'ebizibu bye bw'aba ayagala emmotoka agamba musumba nsabira nfune emmotoka kyokka ye omusumba bw'aba ayagala mu mmotoka abasaba ssente tebasabira muti musabire kitegeeza nti ssente oba okukola kwe kugula emmotoka si ssaala essaala kino nkibuulira omuntu yenna essaala terina kyejjawo without any action bagenda kugamba nkakuwa essaala terina kyejjawo essaala terina kizibu kyejjawo nga tolina kyokoze ekizibu ekyo kiveewo kubanga Katonda bwe yali atonda dduniya eno yagitonderamu emiti manyi lwaki emiti egyo ddagala omululuuza ddagala si kisiikirize si design kannaalongo ddagala ebikoola by'ovakkedo biwonya ekifuba oba ebipapajjo by'ovakkedo biwonya ekifuba kati gwe bw'olwala Mukama yakuteerawo ebyo by'osobola okugenda wejjanjabireko so nga ate yalina amaanyi agagamba nti yeekolera bihirut n'owonerawo ne Mukama tayagala mukooya kubanga yakuteerawo ebisobola okujjanjaba musabe nga bwe wejjanjaba kati era kyekimu osaba Mukama obugagga ogenze wa pasita Bujingo ofukamidde mwakusabira ofune obugagga naye ng'ate weerabidde okugenda okukola kyokka nga ye bw'aba ne kyayagala oba nnyumba oba mmotoka abagamba mu nsondere tabagamba mu nsabire kabeera kabonero ak'essimbalala nti ebyo byonoonyewo omusumba mba ogenze kukusabira bakolerera bikolerere era bigulwa ssente tebigulwa ssaala sooka obikolerere nga bw'osaba then God will intervene to help you okugoyinga through analysis nga yakabi nnyo okay yoyo Bujingo n'abantu be era Katonda abasaasire abalina amaaso bagalabe nti gye bali oyinza okwesanga obanga si watuufu naye nga bwe watuufu yo jeno lwanjisemu
Kyekyo. Kakati mbadde nsaba osobola okuwaako highlights entono ennyo nage twawuddeko akataliiko agali mu nkuubo nti omukulu gwe bayita Gashumba mbuno akwatibwe. Simanyi kiki ekigenda mu maaso. Of course. Nakyo kimanyiiko. Frank Gashumba is international community. Era asaana kubeera mu kkomera. Naye mu gavumenti ki? Ekyo kyosobola okukisaba nga munna Uganda because he is an international criminal. Mufere mubbi ate mutemu byonna ebikolwa bye ayina kubeerawa mu kkomera. Naye gwe bw'obanga omubaka gwo gusimbye ku Gashumba akwatibwa Museveni aveeko okwate Gashumba gwe yajja ne truth and justice. Bano bajja n'akabonero still demolish distract. Goina akabonero ka truth and justice. Kakati gwoyagala bakwate ate omulembe oguliwo gulina mukwata gwe gwa still demolish and distract. Gubba gusanyawo buki busanya. That is it. So ajja kukwatibwa mu gavumenti yonna eribezzeeko. Essebo oddukiddewa ddoboozi lifudde ssebo. Oya nkuwulira bwe liri. Essebo so kyekyo. Okay. Naye nga the truth be told nti Uganda kyekiseera tulina okwebereramu mu ngeri emu oba endala. Ate n'ekyokubiri okusinzira ebyokwogera bingi naye akadde tokalina. Ate ina okukkiriza tusiime ogenda kukola ebirala ebiddako. So in other words the last question oba ekibuuzo kyetaza okubuuza nti abaana bagenda kuddamu masomero. Omanyi Uganda tulina omuze tumanyi okusoma how to write and how to speak English. Naye tetusobola kukola kintu ekiri practical ne tukijjamu ekyokukola. Mbadde nsaba kuba abazadde basimanyi your personal analysis ogaidinga abakulu awamu n'abato. Amasomo gagenda kuddamu ku manda agamu. Golowooza essaawa zino abazadde balisaze magezi ky'okusomesa abaana kuba abaana ne bebasoma bamugenda muri musadi hasti nothing tema kye bajjayo bajjayo kintu kimu how to drink and how to write. Abazadde balikoze batya. Nze mbadde nsaba nga kinoomu baana bateeke mu technical schools period. Otherwise teeko tebambi. Naye kino ekyokusoma ensonga lwaki kibi? Lwa nsonga nti tekiriimu opportunity mu nsi yattu Uganda. Omwana ne bw'amala okusoma talina kyafuna. Kakati mu holiday babeere mu kusoma mirimu gya mutwe oba emirimu egy'omu mikono. Naye nga nekiri tebakisuula kubanga eno gavumenti tebagitutungirako era lulikya. Mukama n'akyalako mu Uganda nga bw'akyalira ensi endala oluvannyuma lwaffe okuzuukuka ne tujjawo Museveni. Then abaana baffe bano abaasoma degrees zaabwe oba diplomas zaabwe zifune value. Oshegeera nakugamba nti ekitatta muyima tekimugjaako nteeze. Kankunyumize omusajja yagenda n'asanga omusota ng'omuliro gugwokya. Naye nga buli lwagezaako gusika mu muliro gumubojja. N'agezaako gusika mu muliro ne gumubojja. Omusajja yali amulengera kyeyava ajja n'amugamba naye musajja ofa ki? Omusota gwogezaako okutaasa guli mu kkubojja guleke omuliro gugwokye. Kyava amuddamu n'agamba obutonde bw'omusota kubojja. Kyokka nteeza obutonde bwange
kuyamba sigenda kukkiriza butonde bwa musota kunzijja mu butonde bwange obw'okuyamba kitegeeza omulimu gw'omuzadde kuweerera tokkiriza gavumenti embi okujja ku mulamu oguweerera olw'okuba abaana bemumala okuweerera tebafuna mirimu enkya gavumenti ekola ki egenda kitegerekese bulungi musomese abaana ku masomero n'emirimu gy'omu mutwe mugibasomese kyokka ate mubajjukize nti baana bange tubaweerera naye ekituufu kiri nti omusajja atulemesezza baana baffe baganyulwamu ne mumala okusoma emirimu bagibamma then bano abaana bagenda kusoma bakimanyidde ddala bulungi nti obuvunaanyizibwa bw'okununula ensi yaabwe buli mu mikono gyabwe era bakule nga baakyawa abakulembeze abalinga Museveni nti n'abali babazzeeko emyaka 5 amalala naye nga balimu olumusevenizmu abaana abo bagenda kusigala babakyawa otegeera so bwe tolabanga embuyaga ekulemesa okukuma ettaala gwe kuma ettaala kubanga era togenda kusobola kubeerawo mu kizikiza gwe sigala nga okuma ettaala naye ogiwanirira oti ekibuyaga aleme gikola ki gikwata ogizikiza waliwo ekirala mukama wange nsigaze eddakiika 4 ku seeti eno osigaze eddakiika 4 zokka bwe ziti ku seeti eno naye nga baddeko mwenna mwebale okusharinga mwebale okuyita bannammwe leero musumba tetusobodde okubeera naye nga Jeno Yekolera Itongwa mutuuliddeko musumba bwatabadde musumba n'atugamba nti no ku Sande bajja okubaayo kuba ayina byakwasaganya ayina byagezako okumaliriza wali yonna ajafuna assignment empya somewhere so Jeno Yekolera Itongwa n'atuulako mu program eno nankubadde Jeno naye ate ayina other activities zagenda ate zalina okuddamu zagenda okutwala mu maaso ate era no ku show agenda kuvaawo agende akole ebirala naye in the same show tugenda kwegattibwako mukulu Sergeant Jita mu maaso awo naye nga Jeno febaani ababadde nawo mu kaseera kano ani naye eyange esooke umule eyajjita etandike eyange eba yange eyajjita ya ssaawa 10 sebo eyajjita ya ssaawa 10 toyungira muli tetugenda kugattako ya ssaawa 10 sebo yes sebo kale sebo now we totally appreciate nti bokase tukwagalira nti nobaawo no tusomesa ku bigenda maaso mu ggwanga so may Heavenly Father bless you. Thank you very much for your time. Tukwebaliza ddala si bonna nti balina akaseera kano nego ebyokulo bina biri ne office akakadde nogata ku nsi yaffe Uganda. Katonda w'ekisa n'ettendo akunkuumire beera bulungi weraba era ngenda sigako dakiika nga 5 nga bwe nsoma ku message z'abatuuze abamu basinika nga balina